Tokiya Ngonge Ento. Lugero nga lwawandiikibwa omwami Robert G. Mukasa. Olugero luno mu bufunze lukwata ku mwana omulenzi eyakulira emikono emingi n'atafuna mukisa kukuzibwa bazadde be bombi mu maka gaabwe, okwo n'assaako n'okuyigira mu masomero amangi ag'enjawulo mu by'ensoma, bw'atyo n'afuna engunjula gye twandiise ey'amatankane. Omwana ono yakuzibwamu ekyejo ate awamu n'abonyaabonyezebwa nnyo, awalala n'atuntuzibwa kyokka n'ayiga okukola emirimu, naye oluvannyuma yeerwanako n'atereera n'asoma bulungi era ku nkomerero n'avaamu omusajja omuyigirize era omukozi. Mu lugero luno tuyigiramu bingi era omuwandiisi ono ayanukudde bulungi kaweefube Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II bwe yalangirira ng'akubiriza Abaganda abayigirize okuwandiika ebitabo ebikwata ku masomo gonna ag'omugaso ku mpisa n'ennono z'Abaganda mu lulimi Oluganda olw'okwekulaakulanya. Mbalamusizzaako, nze Nsubuga Joseph, ngenda kukusomera ekitabo Tokiya Ngonge Ento. Essuula esooka eyitibwa Tokiya atonnya ku nsi. Mpozzi nga tetunneeyongerayo, Tokiya lugero oluggwaayo nti Tokiya Ngonge Ento bw'ekula ogyambalako eddiba. Amakulu nti tetulina kunyooma bintu oba kubiyisaamu maaso oba kubiyisa mu ngeri etabiwa kitiibwa, kubanga tomanya mu maaso eyo biyinza okutubbulula mu kabi oba ne bituyamba oba ne tubaako we tubyetaagira. Kale tutandise. Omwezi gwali gwa Gatonnya, gwa Ssebaaseka oba gwa Mukulukusa bitungotungo. Buli gw'obuuza ekyo tajjukira bulungi, naye abaaliwo bonna bakakasa nti Tokiya Ngonge Ento yatonnya mu nsi ku mulembe gwa Kijambiya mu myaka gy'ensanvu eyo. Nnyina ebisa byamukwata mu ttumbi ne bimusimbira ddala obunnyo okutuusa obudde lwe bwavaako eddiba. Awo nga mukalasamayanzi Tiina n'akubawo eddenzi. Mwana mulenzi ensi yagiyingiramu akaaba nga banne bonna abaamusooka bwe baakola, naye ye yakaabamu ak'ensusso. Ekyamukaabya bwe kityo saakimanya bulungi. Oba lwakuba yazaalibwa ku budde bwa Kijambiya? Omanyi mu nsangi ezo Kijambiya yali tatta bantu ng'asulayo bbiri. Bambi abamu baatirimbulwanga ne babulako n'effiire. Bwe kaakutandanga n'obaako akantu konna k'owakanya ku bikwata ku ffuga bbirye, ng'akunyoola ensingo. Wamma ggwe abalya mmere baakaaba akajiijiiri. Ku luuyi olulala ebbeeyi y'ebintu ng'eri waggulu nnyo, ate nga n'ebirala ebyetaagibwa ennyo mu bulamu ng'amafuta nga byakukukusa oba bbulaaka maketi ng'Abaganda bwe baakiyitanga. N'olw'ensonga eyo omukyala omuzito okumutwala mu ddwaliro baamusaabaliza ku kagaali kamaanyi ga kifuba, kubanga amafuta gaali gandeega bwenyi. Ndowooza ku ebyo bw'ogattako obulamu obuzibu obwali bumulindiridde, omwana omuwere oyo kyeyava yeekaabirako. Ate nga kituufu ggwe wamma, omuntu ayingira mu nsi ng'akaaba, n'akula nga yeemulugunya, ate n'afa nga tamatidde. Abasawo abaazaalisa abaasula nga beekeja bwe baakuba ekimunye ku mwana omuwere katono bafe ekitiibwa, anti yali musirikitu nnyo. Obutono bw'akaana kano bwasindika muka kitaye waake yayitibwanga Kasobeza okukinagguka nti maama, akaana ttwe emmese ekasinza bwoya, oba abazaala abanene bo basala magezi ki? Ko Nakawere nti nnyabo Kasobeza, Tokiya Ngonge Ento bw'ekula ogyambalako eddiba. Munnange nno okuva olwo omwana ne bamukazaako lya Tokiya Ngonge Ento, kyokka oluvannyuma baalisalako ne bamuyitanga Tokiya. Kitaye wa Tokiya teyalinnyako mu zzaaliro kulaba ku Nakawere, kubanga baali basoowaganye olw'ensonga ez'omu nju, anti eby'omu nju tebittotolwa. Kabwejungira kyeyava asindika kabiite we mujja wa Nakawere
atwalire munnaako okuzza eri omumwa. Wabula Nakawere naye eyali tanywa guteeka, mujja we yamutunuulira akambagga ng'embidde empaatirewo, era ebyokulya n'ebyokunywa bye yali amutwalidde teyabikwatako n'abizira, mbu nga si yeeteekera mukazi mujja, anti kabugo kakadde tekabulamu nsekere. Mu kwesasuza Kasobeza kwe kuyita ezzadde lya munne omusonso. Ekikolwa kino kyayongera okugootaanya enkolegana wakati wa Nakawere ne bbaabwe, kubanga yalowooza nti bba ne mujja we beekobaana bamulime empindi ku mabega. Tekyewuunyisa okulaba nga Ttiina bwe yava mu zzaaliro erigenda ewa bba teyalikwata, wabula yatuukira wannazaala we gye yamala amazooba 2. Olunaku olutandika ezzooba eryokusatu ebyayi yabinnyika mu nsuwa, nassa Tokiya ku mabega ne yeesogga mu mwasanjala, akabina n'akanyeenya ng'akazza gye bamuzaala. Mwana muwala yasaawengere, anti okuva awo okutuuka gye yali alaga waaliwo akasiyagguko. Enjuba eba enaatera okugenda ewa Kiwalabi okulya ebiwata, n'agoba bumale ku kyalo ky'ewaabwe. Ttiina yasooka n'atya okutuuka obutereevu ewaka, kubanga kitaawe yali mukambwe nnyo. Yali musajja muddugavu ttibittibi nga yalangajja ng'omuvule, era ng'ekifuba kye kigazi nga kya musese. Yalina ennyindo nnene ddala nga mbaabaatavu, oba zino ze bayita ennyindo eŋŋanda. Bwe yassanga ng'assa omukka mungi, abamuliraanye nga bawulira omukka ogwavanga mu nnyindo ye nga gukaaba mu bwoya bw'omu nnyindo be jwijwi. Ekyo nno kyamuviirako okuyitibwa erinnya Lujwijwira ne limukalako. Lujwijwira ono teyayogeranga, yabuggokanga buboggosi. Bakazi be 4 mpozi ng'oggyeko jjajja wa Tokiya bwe yayogeranga tebaamuddangamu, baasirikanga busirisi becce. Jjajja wa Tokiya ono yali mukazi mulungi kaalaala, yali mumyufu ng'ettungulu ate nga maaso ttaala. Ekyo kye kyaviirako bba Lujwijwira okumuyitanga nga kattadooba ke kaweddemu amafuta nti, maaso ttaala, jangu otunule nze maama ndabe ebintu byange bye nnoonya. Yalina akazigo mu mannyo era nga bw'aseka toyagala amale. Akaseka ako nno kaamuleetanga n'obunnya ku matama. Oluusi bba kwe kumweyitiranga Nabunnya, naye ng'erinnya ly'ettuufu lyali Nsiiti. Abaamulako mu buvubuka bagamba nti amabeere ga Nsiiti gaali gansama, ng'alina eddoboozi lya ggwoowo, era mbu bwe yalyanga mu ndago bw'ati nga ne Mukeerera amwenya. Yayogeranga mpolampola nga yeegendereza, kubanga engeri gye yali omunyage Oluganda yali aluyize bukulu. Yatambuzanga ssimbo, okwo nno bwe wagattangako akabina ke ke yatoolangako obutoozi, gwe wamma omulabi ng'amalusu amira muganda, era ng'alina kusiima Kamutonda. Abavubuka baamuwaananga n'okumuwaana nti akabina k'alina otuula kuli n'akutwalako. Weewaawo kati yali alidde emyaka, naye kyewuunyisa yali akyalabika bulungi ddala. Ndowooza nnyina wa Tokiya obulungi bwe yabujja ku ye, anti munnange kakerenda kava ku lubaya, kubanga naye yayimirizanga abayise. Nnyina wa Tokiya oluvannyuma yeevaamu ne yeesoobolola mpola n'atuuka awaka. Mukazi wattu yali atiira bwereere, kubanga baamwaniriza n'essanyu lingi. Kitaawe teyamulaga bukambwe n'akatono, kuba yali amwagala nnyo okusinga abaana be abalala. Bw'atyo ne kazzukulu ke kwe kukategeera ebiri. Omuwala bwe yannyonnyola abakulu ensonga ezaali zimunobezza, kitaawe yawuliriza ng'asuukira ng'omwenge omusu, ate nga n'enswiriri bwe zigira ne zimujagalala. Lujwijwira nga yenna aleeze ekifuba ng'enkoko eri ku luti, yabuuza nti, oyo omukopi nga yeepankira ku mwana waani? Busukaali bwe yaleeta bwe bumwewanisa, ajje mangu mbumuddize. Kyokka yasalawo balinde bba w'omuwala ajjaawo ensonga ze, kuba si kirungi kusala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Waayita mbale kitaawe wa Tokiya n'awondera. Yajja abulidde mu kita ky'omwenge era ng'awerekeddwako ne banywanyi be. Omukulu azaala omuwala yabaaniriza n'abawa obutebe bumwasajjute, ye n'atuula
mu yiye ey'olugalamiriro mwami akooye. Bwe yamala okulamusa abagenyi, mukoddomi we kwe kumubuuza nti, ono yatuuka eno? K'omukulu nti, yatuuka mirembe era ne musajja munnange ndi naye wano. Olwamala okutegeeza mukoddomi we ebyo, n'ayita muwala we batuule mu nsonga. Omuwala bwe yatuuka yaddamu buto okuwa ensonga ezaamunobya. Bwe yazimalaayo nebba n'aluva ku ntono. Ng'awunzika yategeeza omukulu nti ye mukazi we yali akyamwagala era yali amuddukidde. Yayongera n'agamba nti emiggo gye yamubikkanga n'ebintuntu ebibi ebirala bye yamukolanga Sitaani ye yali abimuleetera, kyokka byonna yali abiboneredde. Tiina bwe yawulira eby'okuddayo ewa bba yakomba kwerima, n'alayira n'okulayira nti okudda ew'omusajja oyo mpozzi nga siri mwana w'abayanja. Bwe batyo bba ne banne ku olwo baddayo buggo. Kitaawe wa Tokiya yakomawo enfunda eziwera ng'agezaako okukuba endeka-mwoyo nga addaabiriza ogwafa oba ng'akoowoola abombye. Bwe yagezaako emirundi ng'aviiramu awo ng'ababula omusota, eby'okuzza mukazi we n'abivaako bukumbu enkuyege ku ggi. Anti mwana muwala Tiina yalina obuwagizi bwa nnyina ate nga muganza eri kitaawe. Bwe yalowoozanga ne ku liiso lya muggya we eyamusimbanga ne limuyitamu ng'effumu bwe cyu, eby'okuddayo ewa bba n'abimmira ddala amazzi. Anti bagamba nti abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Ye kye yatwalanga eky'omukisa kyali nti okunoba tekyali kipya gy'ali, kubanga eryo si lye lyali eddya lye ebbereberye. Tiina ewaabwe yakulungulayo emyaka ng'ebiri, n'asalawo abisseemu engatto agende ku kibuga apakase, kubanga Tokiya yali asuumuseemu ate nga naye yali akooye okulera engalo. Bw'atyo kwe kukwata empeekera ye agenda anoonye ekinaagulira Magala eddiba. Olunaku lwe yagenderawo ku kibuga enkoko yagikwata mumwa, kubanga okuva ewaabwe okutuuka ku mwasanjala waaliwo akatemeero kawanvu. Olwamala okuweeka omwana we, nnyina n'amuzza ebbali n'amugamba nti mwana wange eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omunye agudduka, n'olwekyo weegendereze nnyo enkucwa z'oku kibuga. Jjukira nti abasajja baliira mu ddiba nga misege. Ogenze kwekolerera na kukolerera mwana wo, n'olwekyo toddanga mu biduula n'okwekatankira amagengere. Yamukwasa akati akampi nga bw'amugamba nti akati kano mwana wange koolaba kasenya bulungi amannyo. Kale nno buli lw'obeeranga ogenda okusaba omulimu ng'osenyaako oti toseka mwana wange, anti mwe abaana b'akacyo kano mwerabiridde ddala nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Muwala, otegedde amakulu g'akati kano? Ko Tiina nti ntegedde maama. Nnyina n'ayongera nti tambula bulungi mwana wange, weeyise bulungi ompeesa ekitiibwa, kubanga baalugera dda nti mwana mubi. We yamalirayo bino nga muwala we gaakaaba gooza lumonde n'atukula. Wakati mu maziga ago Tiina yagumya nnyina nti nja kugezaako maama. Nnyina ye teyayoza ku mmunye kubanga bambi yali wa kiwaama. Nsiiti, mukola ki bannange anti olw'ekunywa lw'abakazi? Oyo muwala oguwa mugira ekitigi. Ebigambo ebyo Lujwijwira bye yayogera ng'ayita muwala we batere beeyuna obudde. Bino yabyogera kusanyusa bawulira, kubanga mu butuufu ye yali asinga okumutiitiibya ng'amweyitira na mulaalo we. Muwala we ng'atuuse waali, Lujwijwira yakwata mukaawaliggo n'aggya mu lupiiya ngaziizo n'azimuwa. Yayongera okukuba omukono mu kyafa kirina ki, n'aggyayo Simooni n'azikwanga muzzukulu we Tokiya nga bw'amugamba nti musajja munnange ezo za kugulamu bubandi, ogiranga nno bambi n'okomawo ne tunoga emmwanyi zaffe. Omanyi tebaateŋŋananga. Lujwijwira yakwatanga ekisero, Tokiya n'abaka akabbo ne bakkirira okunoga emmwanyi n'okuziggyako obuwakatirwa. Era oluusi bwe waabangawo ekinyumu kyonna ku kyalo, Tokiya ne jjajjaawe baabanga Ssonko na Kkovu.
Ebyo olwaggwa Nsiiti yakwanga Tokiyo omuzinyambwa agende ng'amugunya, anti eriddeko. Nsiiti teyabalinnyira mu musaayi, yakomaawo mu mazzi ga Kisasi. Ne bakakitaawe abalala omuwala baamusiibulira mu buliri bwabwe ne bamwagaliza olugendo olulungi n'obuwanguzi. Kitaawe yayita katabani ke kajje kalinnyire mwannyina waako mu bigere, era bwe kajja ne bejjawo. Baasaayirira engere, anti obudde bwali bufaananya okubaliira mpinga. Bwe baatuukira ku mwasanjala nga bawejjawejja ng'akamyu akakuzizza, kyokka nga ye Tokiya omuzinyambwa gukyagenda bitege. Baali bamukisa ng'aliibwa engo, kubanga baalindira akabanga mpaawe kazira. Baase yali ekaziddwako eryamunyweza mabeere n'ejjagawanye. Omugoba yagivuganga emisinde gya yiriyiri, ate ng'agisiba bubi nnyo n'esunda abasaabaze okukamala. Ekyo kye kyagituumisa erinnya eryo. Baase eyo teyalekanga muntu agirinze, era yajjulanga n'ebooga, kubanga ku luguudo olwo ye yaliko emu yokka. Kale nno bwe yabanga ebooze bw'etyo ate n'emala yeegunda mu gannya agaali mu luguudo olw'omuggose nga gujabagira ng'omunafu azadde kaliira. Katoka nnyina wa Tokiya bwe kaalaba omusajja omu ku baali mu bbaasi ng'ajjudde enfuufu, ko kaalowooza nti omu ku basajja Abachina, omubaka waabwe mu lukiiko lw'eggwanga, be yali abasuubiza ng'anoonya obululu, nti baali bajja kujja baddaabiriza oluguudo olwo. Emyaka 2 gyali gyekulungudde, naye ng'Abachina tebalabikangako, ate n'omubaka olwafuna obululu n'ayitamu, yafuuka musugwekanyanya. Akalenzi kaaleekaana nti, "Omuchina, Omuchina!" Kitaawe waako yakabakira mangu nti, "Kakyayiniza eri, ye kalenzi gwe onooba otya? Gwe tolaba ng'enfuufu yeemufudde etyo?" Kyokka omukulu bwe yakyuka yeetegereze gwe baadde bayita Omuchina, yatulika n'aseka nnyindo yankolera. Enseko nga zimaze okumukunya, yagenda eri omugoba wa munyweza mabeere n'amulamusa. Yalumwokya mangu nti muwala we yali agenda mu kibuga kunoonya mirimu. Omukulu teyasobola kulaba nti gwe yali anyumiza bambi yali tamutegedde matu. Ye bwe yawulira ng'addamu nti gwe wamma n'akisimba ne kiroka. Tiina ng'amaze